olunaku ettendeko lya St. Francis School of Health Sciences Namataba Mukono litikkidde abayizi abasoma mu 5 Obusawo nga gano gabadde matikkira ga 8 okuva essomero lino litandikibwawo ng'omugenyi omukulu abadde omusumba w'essaza ly'e Lugaze yawummula Mathias Ssekamanya. Ssentebe wa boodi w'ettendekero lino John Pochidde bw'abadde ayogerako eri abayizi abasabye obutakulembeza ssente nga bajjanjaba abantu mu malwaliro gye bagenda okukolera mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Okukola kulaba nga banjawulo ku basawo abalala abali mu nsi eno, so tuba tusibira Entanda okweyisa obulungi. Abadde omugenyi ow'enjawulo ku mukolo guno Reverend Father Professor John Chrysostom Maviri asabye abayizi okwekwasa Katonda mu buli kimu kye bakola naddala mu mulimu gw'okujjanjaba abantu. If you are a teacher, understand that God is the teacher and you are his instrument, so that God filters through what we do. And I would love that this is not taken seriously. Omugenyi omukulu ku matikkira gano ye musumba eyawummula ow'essaza ly'e Lugazi Mathias Ssekamanya ng'ono abakubirizza okubeera abeesimbu mu mulimu gwabwe ogw'obusawo. A lot has been said concerning the graduates. The important thing is integral personality as professionals. If that is respected, then our country will be happy. Abayizi abatikkiddwa balaze essanyu olw'okumaliriza emisomo gyabwe. Ndi musanyufu nnyo kubanga obuyigirize bwenfunye olwaleero bugenda kunsobozesa okubeera omusawo ajjanjaba abantu basobola okuneebuuzaako, okubazaalisa, okubakebera omusaayi. I did my pharmacy course here at St. Francis, and I'm very glad to have been among the graduates of St. Francis. Omusumba Ssekamanya aguddewo ekizimbe ekipya ku ssomero lino kye bamubbuddemu nga bakitumye Bishop Mathias Ssekamanya Complex. Tony Reed, Bishop Mathias Ssekamanya, Shafiki Galiwango ne Ronald Kalumba, BBS Telefina ageesigika. Performing School of Health Sciences.